okusobola okumulemesa okulayira era n'okwongera okulaga nti tajja kusobola tasobola tamalako kati n'abadde bateekamu ssente bategeereddwa bubakeeredde bano yabalula esiridde abadde bakyabiyita byamannyo wenu eno ttiimu ya Kyagulanyi yajjange mazeeko si yakuzanya si yamannyo wenu kati nno Joel Ssenyonyi agenda kubalakira era bwebutuuse abagenda kwevuma ensonga lwaki babadde bamutaddeko olukongo n'olutalo era lwaki balidde ssente z'oyo abadde abavugamba okumuvoola n'okumulemesa emirimu gye gy'agenda okukola egy'obwalobu akatufune akatambi kano omanye nti ate Joel Ssenyonyi mulalamu bw'abanga alina Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine enkyukakyuka Munnayuganda ogenda kugiraba mangu nnyo. Let me not say warning, but daga mutegere one thing. His Excellency Bobi Wine waba asazeewo nalonda Honorable Joel Ssenyonyi as the new leader of opposition. Accept that with all your heart. Wobanga oliwa nupu wa dala. Banji nnyo mulimu kusabula Honorable Joel Ssenyonyi. Banji nnyo you are talking trash about him. Busimanya moto, busimanya tafitinga, busimanya post gye bamuwadde nene nnyo, busimanya banji badde bakomyawo mpuuga. You people. Banji badde bakomyawo mpuuga kudiru ki? Banji badde bakomyawo mpuuga kudiru ki? Mpuuga ebintu byakoze towards the end of his term. Bajita tamu egenda nebyayo. Abadde akimanyi tagenda kudda. That is why yakiriza ssente mpitirivu n'agenda n'aggula eri nnyumba amabega wa butabika. Because walina ettaka ddene, si nnyumba yagula ettaka. Ttaka ddene nnyo. They are selling land mabega eyo. Ezo ssente yazikwata n'azikiriza. Bakita tamu egenda nebyayo. Sijja kuviiramu awo. Mpuuga bidyo gavumenti no tetugenda kuddayo mu parliament. Singa yabikola at the start of his kisanja n'alagirawo omuliro n'alagirawo mbuno he is very serious and committed principled n'alagirawo naye yabikola tamu egwako ng'alowooza maybe bayinza okusinziira ku ekyo ne bagamba katumukomyewo ku office katumukomyewo mu office nga basinziira ku ekyo ebibaddewo juzi wano musimanyira tetugenda kuddayo mu parliament teri kuddayo teri kuteesa ebyo lwaki teyabikola dda lwaki teyabikola nga taamu yakatandika singa yabikola nga taamu yakatandika abantu baffe bandibadde baavaayo dda taamu namba negwako nga tofulumiza wadde musibe omu be bati taamu namba negwako efulu taamu negwako ng'oli mu office karijimuko notafulumya wadde musibe wadde n'omu be bati So Joel Ssenyonyi deserves the chance. Bino byamasuti simanya masuti bino simanya bakuwadde motoka kabangali bakwadde no ba SFC bakukuuma and you call yourself leader of opposition ng'otambulirako bamundu abemundu bennyini programu zonna baziropeeri amitinze ono tumututene ekiro alina gwe amitinze eno. You cannot say Mbuno, your leader of opposition, and you accept Museveni's security. Banange tukirize.
tukirize nti omusajja there is nothing that we can see with our eyes ne tugamba walai Mpuuga yakola kino there is nothing you can see. So mulekeraawo okusabula Honorable Joel Ssenyonyi. His Excellency Bobi Wine si musiru okuteekako Honorable Ssenyonyi. His Excellency Bobi Wine ebintu abimanyi. Social media abeerako. Abiraba. Lumbuye nga fulumya information di President abiraba, abiwuliriza. Webanga si bituufu bani badi bamukomyewo mu office. Byonna Lumbuye byayogedde ko oyo omusajja Mpuuga. Singa byali si bituufu, trust me, President yanibadde amukomyawo mu office. President abiraba nakutereka. He laughs with you. Akubongako. Nakuhaginga. Naye nga akimanyi ayina wagenda okukwasiza. Then awo wogenda okutegeera nti n'omusajja ono yali yambuuka dda. Bulijjo yefula ng'omudongo. Abantu banjogerako yefula nga tabiwulira. Abantu ne banvuma yefula nga tabiwulira. Ababiwulira. Because you're still in the office, there is nothing to do about it. Abayina okuswama mukala akadde nga bakugoba gasiya nga bateekako omuntu omulala. So respect Joel Ssenyonyi. Accept it nti tufunye omuntu omupya. Accept it. Let us see how he's going to drive it. At least tufunye omuntu gwe tumanyi nti nono ye abadde so solid. Demonstrations azibaddemu. Bamukutte wano zi Jake over how many times? Bamukasuse mukomera almost more than 5 times. When it is time for action, ku front line abeerako. He deserves it. He deserves it. Joel Ssenyonyi, you deserve it 100%. Era me, I'm proud. Anita Among Sadolin. Awulira obusungu. Abadde alina akamese ke bayita Mpuuga. Nga akatambuliza ku remote. Nga anytime wamukubira essimu speed nga yamutuuseko dda. Kati abaana banupu n'okubabuzaabuza. Kola bee bati gamba tetugenda kudda mu parliament naye ng'obimanyi. Kasita bayitawo wiiki 3 ng'obeewala nga ababaka bakomyewo mu parliament mu magezi. Abadde amitinga Anita Mungu nga batuzanyira ku mutwe. Mpuuga ye yakiriza dda tino tulina okuteesa ne Museveni tukakanya obusungu. That is why abadde musajja wa Katikkiro nnyo. Ye ne Katikkiro babadde bee bati. Sikiwa nti no Katikkiro musanyufu. Katikkiro si musanyufu ati all. Katikkiro awulira obusungu. Bajjeeko omuntu abadde aba meetinga mu nkukutu. Private meetings nga alabika. Abaana ba Nuupu mubavuge bee bati nga abikola. Kakati Joel Ssenyonyi tagenda kubeera mmere. Joel Ssenyonyi tagenda kubeera puppet. Anita Mongo, nkimanyi wotudde, you are very disappointed. You are very disappointed. Obadde okima ssente okuva wa Museveni ng'okimanyi sure deal 100%. Mpuuga ajja kulyako, tajja kuwa buzibu.
nga n'oba tomugambye nti no ngena kukima sente wa Museveni ngena kuwako zino ogenda n'ozikima nga already oli mugumu nti oli ye puppet ajja kukkiriza talina choice, he has nothing to do about it. Nga sente azikwata najja mu office natuula n'amuyita natukale natuula ne bateesa abaana basusiza okusaba basibe tulina bakola batya kakati sente weziri Museveni sente yatadde dda zizino wano ebyo Anita Mongo alabira dda nti agenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo okuteeka Joel Ssenyonyi Moyo nonsense. So kati mwabayi mu kusabula Joel Ssenyonyi, think twice. Even His Excellency Bobi Wine, he was being dissed at first, but right now afuukidde Museveni akayinja mu ngatto, amufuukidde ng'omusumaali mabega eno on the left bum. Baite bakikkiriza that a young man could turn Museveni's life upside down. Baite bakikkiriza nti no His Excellency Bobi Wine can turn the whole regime of Museveni upside down. Regime that is feared. No one has ever faced Museveni face to face and ngaga kumulwanyisa as His Excellency Bobi Wine has done. Tewali tekibangawoko ekyo okikolera enkeera oba ofiirawo. But His Excellency Bobi Wine, advantage that he had, we Ugandans tumumanyi. Second advantage, he went viral all over the world. Ng'ensi zonna zimumanyi, USA, Canada, South Africa, Amsterdam, Germany, all countries. Kati nga bw'omukwatako bw'okola bino ebyekisiru bino Museveni tebamufeesinga, bw'omufeesinga enkya bakubirawo amasasi. Bakuba bali abatali known, bakuba bali nga you just known here in Kampala. His Excellency Bobi Wine first made himself an international figure. Kati we amala okufuka international figure, awo Museveni aba atya. Si kyangu okutta international figure. Ensi zonna ziba zigenda kutegeera. So they never knew His Excellency Bobi Wine could turn the whole regime of NRM upside down. Oyo muto taina bitabo muyaye, oyo simanya ganja mani, oyo ghetto youth taina bitabo, tamanyi politics, amanyi just MDD. Omuntu wa MDD omuloza Museveni afuna otulo. He doesn't sleep. Museveni doesn't sleep. So think about it before you attack Joel Ssenyonyi. You can call him omusajja omuto, you can say taina experience, you can say mbu simanya leader of opposition alina okubeera musajja mukulu, alina okubeera n'envi biki at least 50 and above. But remember, omuto akubira n'omukulu engoma n'azinirako. That's what His Excellency Bobi Wine. He's just an example. Before you send in PTA oli mwana muto oba MP tobusobola toina experience, His Excellency Bobi Wine is there as an example. If he did it, why not we? Ate no generation yaffe. Joel Ssenyonyi kafuuse leader of opposition. It means this generation is now ours. Abavubuka mulinda ki? Wasoma empapulo zina, go contest, become an MP. Yes, generation yaffe. Naffe ensi yaffe tugitereze on a .com era. Ensi yaffe tugitereze as youths. Our minds are fresh. Our minds are not corrupt. Tetulina bizibu. Okitegeera. Joel Ssenyonyi kafuuse leader of opposition at his age.
piti edere stab olinda ki okuyingira parliament maka geto speaker oyine empapula olinda ki okuyingira parliament gundi olinda ki okufuka kansala let Uganda be driven by our generation ya mu 7 tulina okugijjako mukitegeera abasajja balina ebizibu oli n'atuula awo n'akwata enguzi buwumbi 5 billion okitegeera. Those are things that we can't do. Yajjo Ssenyonyi nkimanyi bulungi nnyo ogenda kwewala amasimu agaba katikiro mujangu tukumiting eno tulina bye twagala okuteesa naawe abaana bakyagulanyi basusiza obusungu. Don't go for such meetings. Anita Mungu Mbusimanya Museveni aga kumitinga the new leader of opposition omanyi it is the protocol obino okumitinga naye mwino kwatagana. That rubbish. They did it on Mpuga's era. Kasasiro oyo bamukola on Mpuga's era. Let this era be a different one. No jokes. Tuuka mu office, tuuka mu parliament, tandikirawo muliro. Don't be like Mpuga. You first wait for 3 years, 4 years. No, very serious. Free our people to do the mu parliament. What were you doing in year 1? Year 2, wali okola ki? Year 3, wali okola ki? You see the kisanja kitanze okuggwako. That is when you're becoming very serious. But to do mu parliament tuji tandikirawo as early as possible. Tandikirawo as early as possible. Don't wait for 3 years. Don't wait for 2 years to become serious. Tandikirawo as early as possible to demand. Era otuukira mu parliament we pap. The first thing is our people. The second thing is a command. Buli MP out of parliament until our people are being produced. Make sure MPs join us on the 8th of January. Order. MPs join us on the 8th of January. Because we are tired of being played on. They come for votes. They pretend that they are going to fight with us paka last. Time netuuka demonstration nituzikola nitugendayo fenga ffe. Nenga leader wabeerako kiba kikwatako. MP wa gundi n'okunga abantu bo. MP wa gundi kifo kino n'okunga abantu bo. MP wa Mukono n'okunga abantu bo. MP Arua n'okunga abantu bo. Olunaku lugina okutuuka nga the whole country can stand up. Because gwe MP bw'ovaayo n'ogenda mu katunduko n'ofulumya information nti we are going to demonstrate on the 8th of January. Bajjawuliriza nnyo gwe okusinga PTA Daily Stab. Bemanga ngeze mu katunduko nengenda Mukono nempisamu egaali nembakunga. Many may not show up. But when it is an MP of that area, gwe MP wa Mukono no kyekwatiramu drive abantu ne bajja n'obaliiramu information tugenda kwekalakaasa twagala abantu baffe. On this day tewali kukola. Trust me that they will reach. All shops in Mukono will be closed. Why? Because you're their leader. They voted you. They can listen to you. Ostegera. Nenze sijagenda Mukono
mbyogereko and you think nti no nja kufuna chance eyo abantu abangi okujja okumpuliriza, abantu abangi to go with my idea nti on the 8th tetugenda kukola. People will go and work batini nnyo bebajja oku ositegeera. So Joe Ssenyonyi muganda wange, be fire, be fire, be fire to an extent nga Katikiro atya n'okunyiga namba mbu akukubira essimu abagina kugamba ki abakimanyi automatically you're going to discuss it with the president. Naye Mpuuga bali bakimanyi ebintu byabwe bibeeranga bo tabirira mu president bwe bamuyise mu state house agendayo mu nkukutu mu nzikiza n'abikola buki nakumoni yebuzabuza. Katikiro namukubira essimu jangu n'agendayo mu corridor namu meeting mu nkukutu. Katikiro nabeera mugumu nti awo ntasobola kugamba president. Ne Joe Ssenyonyi ye tebasobola kumwesiga. Bagamba tumukubira essimu abagenda kutunyumyako abagenda gamba president. Ndi can you imagine babadde bankubidde essimu Katikiro nga linde Sadolin, they wanted to meet me, abagina kubalabisa. So I want them to see you like that. Nga oli atya n'okuleetera obubaka nti munange Museveni agakulabako nga tena watandikira nga akimanyi waleetera information oyo obogenda mulabisa. Obogenda mulabisa 100%. If Mpuuga was a good man, if Mpuuga was a principled man, if Mpuuga really did what we expected him to do, trust me, bandimwongedde ekisanja ekirala. Yes. Yes, 100% bandimwongedde ekisanja ekirala. But because question marks nyingi, that's why chance eyo tebagimuwadde. Kati gwe ali mu kuyomba. Are you thinking twice? Are you thinking properly? Igwe ali mu kuyomba. Igwe ali mu kuyombera simanya Honorable Ssenyonyi. Are you thinking twice? You're not thinking twice. Omusajja oyo bannange, eno regime agifunyemu sente. Ayayayayayayaya, alidde sente. Mpuuga alidde sente. Omusajja agenza okuva ku baluupu nga kagaga. Agenza okuva mu baluupu nga amataka gagalabako. Can you imagine? Playing on Ugandans like that. Playing on prisoners like that. So I don't think Joe Ssenyonyi can be that kind. Nekirala ekibadde jinja kamuli tubadde tutegeseyo omupiira. Tubadde twakasambako just dakiika 10. Amagye ne gayingirawo. Abasajja ne bajja mu leeya nga bakutte emundu. Abatiya gas ne bayingirawo. Just a football match of Nup. Jinja vs Kamuli. Nga ba foot soldiers. We bawulidde nti n'abannupu bali mu kusamba omupiira. Alala patronezi. Museveni watya nnyo up to that level. Watya nnyo up to that level. Ekitegeeza even a primary school. Kasotegana nti toka primary school ako. Nyiniko wanup. Ba students abana abato aba P1, P2, P3 oja kutya nnyo. You order they close the school. Just young youths, foot soldiers. Tutegese omupiira ogwa Christmas. Ente ebaddewo wali, embuzi ebaddewo. Tournament ebadde etandise. Jinja vs Kamuli.
people power, foot soldiers. Amasimu negakubirawo. Bani, bano banupu. Alalala. Abasajja bazenizi AK-47 nga bayimuleya. Abasajja bazze nga bayimu uniform nga bayina zirizi emundu eza tear gas ne batandikirawo without even talking to anyone. Order from above. So ekitegeeza nope, we can't participate in sports. Let us say religion, pastors already batya Museveni n'okusinga Katonda. I'm telling you. Zino endiga ezeyita endiga za Mukama zitya Mukama okusinga, zitya Museveni okusinga Mukama. Can you imagine that kind of nonsense? You fear Museveni okusinga the Lord that you serve? Are you foolish? Munansonyiwa. But that is being so foolish. That is stupidity of the highest level. You will not go to heaven, you men. Mwita men of God. You cannot taste heaven. Even peeping. Temusana kulingizayo. Straight out mugeyena. First class ticket. Paka mugeyena. You cannot. How dare you fear Museveni more than God? Tusogumikiriza ko kale batuganya okusamba omupiira. Abanupu basamba omupiira ne bateekayo tear gas. Abanupu balina youth conversion ne basalako ne batugana batokusaba prayers and bishops, simanya fathers, simanya pastors, and you get scared. Museveni abayogedde. Jesus preached. N'amayinja ne gavaayo ne nakulaga nti acha preachinga. Kanisa ye ne bagisalako ne bagifuula akatale. Almost abantu 10 nga bali muli. N'agamba kano kamanyiiro. You cannot distract the work of God. Bonna n'abafulumya. Abennyanja n'akasukeeri. If Jesus did that, then who are you bishops to fold your hands? Museveni ayogedde. Bajja tujjako license. Kanisa bajja kujigalawo. Cowards. 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 Musono kulikinga Museveni's feet. Yes, you can do that. Engage mbalabamu. You can go and suck his feet. You live je muliko kati. Jitubalabamu. Very disappointed in you. You men of God. Men of God. Indeed, you men of Satan. Abasajja bano banange. How dare you fear Museveni okusinga Katonda? Bakuyise okukola omulimu gwa Katonda. Bakuyise okukola omulimu gwa Katonda. And someone blocks you to do God's work and you fold your arms? Bagamba lali. Bali blocking Jesus from doing God's work. Kanisa ne bagisalako ne bagifuula katale. Buli kimu yakikasuka wabweru. Omulimu gwa Katonda ne gugenda mu maaso. Awo Uganda wetuuse. Awo Uganda wetuuse. Nga someone says Mbu Uganda is peaceful. Uganda is chained. Tuliko chain ya maanyi nnyo. Omusajja yatuteekako chain. Abasumba, those are the last people that you can scare. Those are the last people that you can tell no. Mwana. Abantu ba Katonda, you're supposed to be very great men. They are supposed to respect you.
Mba mwogedde, that is it. The fact that you are God's men, you deserve too much respect. Omuntu n'avaayo n'abagamba temugenda. Tujja okubajjako license. Namwe ne muzingako emikono. Stupidity of the highest level. Omuntu asigadde waka n'asabire waka asingako okugenda mu church z'aba basajja, because this already proves that you fear Museveni okusinga Katonda. This already proves you can worship Museveni okusinga Katonda. This already proves Museveni wabagamba, do this, don't do this, muchikola. Don't pray for them. Don't pray for them. Name muzinga kwe mikono. Why should I come to your church? Why should I come to your church? We are supposed to give offertory to get more blessings. Katechizibu cha offertory. Wowo sabila waka. You can do offertory through charity. You can do offertory through charity than taking your money to them. Nebagula muzi Lexus, Mercedes Benz, V8, Land Cruiser. Yes. You can pray from home. Time ya offertory we tuoka. Get your money. Do charity. No ogula just kilo bili eza kawunga, kilo bili ezo muchele, kota ya matoke. Not walira family ya political prisoner. That's already charity. That's already charity. Than taking your money to these thugs that call themselves men of God. Those lumpens. How can you go to such a church of someone who fears Museveni more than God? Of someone who can listen to Museveni and doesn't listen to God? Someone who can do Museveni's work and doesn't do God's work? Oyo. Bano oluyi. Nomanya nti n'omuntu go kupya oluyi si musajja wa Katonda. Muyaye go kupya oluyi. Just kwambala wambazi bugundi ne bateekako, and you see no our respect. Bayaye. I was so disappointed. Nenga back to the topic. Mwe abe mukusabula Honorable Joel Ssenyonyi, stop it. Muri ba noob. Obanga dala oli noob die hard. Please stop it. Because tetwagala tulete bikadde. Mpuuga yabadde akwatagana bulungi ne government. Yabadde rubbing shoulders with the government. Yabadde talina buzibu okukwata sente za taxpayers money nguzine bamu. He had no problem with that. Kati omuntu ng'oyo bava mu office, why can't you smile ear to ear? Why can't you be happy? Nto tumuwonye. Katufune ku muntu ali serious. Tufunye Joel Ssenyonyi. Why can't you be happy? Why can't you be happy that tufunye omuntu nga Katikkiro ajana kutya okumukubira essimu bujangu tu meeting? Abakimanyi already Joel Ssenyonyi will discuss it with the president. Katikkiro ankubidde mbu ngende yonzeka. Appointment ya kiro. Baja kutya. Because bachimanyi they are like this with the president. You can't separate them. Mpuuga tabadde like this with the president. Abadde walawalako. But Joel Ssenyonyi is like this with the president. Anita ajana kutya okumukubira essimu bwa mu appointment tugenda wa Museveni. Abakimanyi he's going to discuss it with the president. Can you imagine Anita yankubidde essimu? Mama Rususu bwantwala ba Museveni. President nga alabisa. Naye Mpuuga babadde contacted with him. Babadde very fine with him. Abadde akoma bulungi ebyama byabwe.
nga mitinga Museveni mu nkukutu mu corridor n'avaayo n'asirika naye nga drone za teacher ziba zikwata, drone za Lumbuye ziba zikwata. That's why mbagamba information Lumbuye gwabadde afulumya from day one about Mpuuga abadde nga mutuufu, because singa tabadde mutuufu bandibadde bamwongerako another term. But because there are many question marks, ebituli bingi be bamulabyemu ne bagoba. Singa tebyali bituufu Lumbuye byazze nga yogera bandi mukomezaawo mu office, bandi muwadde omukisa omulala ne lwakubanga bituufu. Ate vane ku ekyo tubadde tubiraba tuteeseza teri kuddayo mu parliament gozeeyo, teri kuteesa muteeseza, teri kusayininga anything from Museveni paka nga batwadde abantu baffe mwe musayininze ne bamuwa sente busimanya supplementary, ne bamuwa sente mpitirivu because of you people Mpuuga and your people, your team. Never principled. You're not principled. You're not principled. His Excellency Bobi Wine is a principled person. You're supposed to learn from him a lot. And I'm very sure Joel Ssenyonyi obudde bwamaze ne president amuyigiddeko bingi. He's a man of his words. When he says A, it is A. When he says we're not doing this, it is that. Bwagamba tajja ku mitinga Museveni, he has never. Bwagamba teri kuteesa ne Museveni, never. That's why Museveni akyatya paka leero. Anything to do with the Nup tear gas ngeja, anything to do with the Nup live bullets, even if just a mere football match, basalako mangu ne bakuba emikko. Ustegera. So Joel Ssenyonyi, accept him as the new leader of opposition. Mpuuga topic ye wedde. We even don't want to discuss about him again. Oya agenze, awedde agenze. So, as I'm winding up, nawulidde bubi nnyo aba SFC, they raped our brother gwe bayita Musayigwa Bobby, omwana wa Kireka Ame. They abducted him in Kireka. You remember he talked about it. Ekintu ekyo abadde alivinga nakyo in his heart for a very long time. Nga tasobola kuvayo kukyogera mu bantu, because that is a sin. You cannot sleep on a fellow man and you think his manhood, obuvumu ng'omusajja oba okusazeeko. So yayita mu bulumi bungi nnyo nga asirikidde ekintu ekyo. So banange basajja mmwe tukimanyi mu bikola ebintu ebyo mu aba SFC. Barracks abajjasa aba SFC, they sleep amongst themselves, men and men. Why? Because the boss waabwe sleeps with Andrew Mwenda. Boss waabwe was mentored by Dewodat, yet Dewodat pure musiazi 100%. Drones za teacher Lumbuye zaleta ebifanani ng'omusajja nga twayiwe ogamba mu Photoshop. That's why bamuwumuza ne bamugoba at smack. Kati omuntu oyo ye yakuza Muhoozi, best friend wa Muhoozi ate ye Andrew Mwenda, who said yes I am gay, nalaga ne bawe mu mawulire. Kati atwala SFC Muhoozi. What do you expect empisa za SFC to be like? What do you expect?
empisa za SFC to be like. Weba kwata omuvubuka wa NUP, expect that. Baba gina musiyaga. Because their boss na ye musiyazi. Their boss sweetheart we musiyazi. Their boss eyamukuza yali musiyazi. Atwala SFC muhozi. Tasobola kubagamba mbu this is wrong, this is bad. Because he's also a bird of the same feather. He's a bird of the same feather. They fly together. So don't be surprised. Omuntu wavayo nagamba aba SFC bankwata ne bansiyaga. Don't be surprised. Don't sentino alimba. Because mbawade example enungi ennyo. Lwaki toyina kuwakana. Atwala SFC mukazi we oba baawe ye Andrew Mwenda. Muhozi yatwala SFC. Baawe oba mukazi we ye Andrew Mwenda. Muhozi oyo kenyini eyamukuza yali musiyazi gwe bayitaddewo dati. Katoli wagamba mbu SFC bankwata ne bansiyaga. Lwaki oba owakana ate nga agitwala musiyazi eyamukuza. He mentored him. Yali best friend we naye musiyazi bamuta Andrew Mwenda. That is why the president was very tough. Nagamba gwe muhozi gwe Andrew Mwenda. Najayo kudobozi. Tubamanyi. That is why we have a big work. We don't just need to change Uganda. Waliwo amagye ge bayita SFC. Waliwo amagye ge bayita SFC. Ago nago galina okugenda. Amagye ge bayita SFC nago galina okugenda. Galina okugenda. N'abasiya zaabo bamuhozi Andrew Mwenda. They have to go all at once. Ago amagye galina okugenda. Gega amagye agatukuba muti ya gas. Gega amagye agambala uniform za police. Omusajja nakutuukako nga wa police. Nakukuba batuni ku mutwe. Nogamba nange toli muna Uganda. Kumbe si muna Uganda. Kinyarwanda cha SFC kiri mu police uniform. Balina okugenda abo. Bebo abakuba abantu amasasi wano kuzi boda. Abali basse omwami gwe bayita Katumba Wamala. Oloza gali gabbi. Oloza bali bayaye. Nedda bali basajja bamuhozi. They came as thugs ku boda bambadde bijampa nenga AK-47 bazina mundeno mu bijampa. Bebo was missions of assassinating. Bebo was mission okutambulira ku president waffe. Bebo tichalumbwe bayogerako babatwala bweru Russia, Soviet Union ne bafuna training ne bakomawo and they start assassinating people. Nataka kutambulira ku president. Bebo benyini ba SFC. So we don't need to change Uganda only. SFC nayo enogenda. Because babaita Special Forces Commando. SFC abobo bali special for Museveni and Muhozi. They do anything for Museveni and Muhozi. They kill for Museveni and Muhozi. Video mwajilaba. Teacher ajipostinga ko sometime. Ngicha SFC chiri serious. Ngachigamba for Muhozi project we can kill. We do kill for Muhozi project. Video yatambula nnyo ne president yajipostinga ko wa SFC
nga he's confessing nga yemu kugamba they can kill from Muhoozi project nga go agasajja ago lwaki gaba gasigala mu New Uganda nga amagye g'eggwanga. How do they remain in New Uganda as Uganda's army, defense force, wherever? How? Baba ino genda nabo. So Uganda tulina omulimu munene nnyo. We have a big work to finish. That is why bana basajja abazeyizeeyi bana abakadde abali mu zi offices. It is high time basukwe bafulume abavubuka tuyingireyo. That's why nze ndi musanyufu nti Joel Ssenyonyi oba leader bukutte. Ku muvubuka wa NUP oyina senior 6 wayingirako university. In fact MP senior 6 oyingira contest. Bana bazeeyi basukwe baveeyo. Bana bazeeyi be bafudde mu 7 kyalire bamuwaana ne bamusuuta muzeeyi omalako musigala ku those old men because babaliisa sente. Embuto zikomeri batambulira ku bupoli bubangali baina SFC abo. It is high time they should leave office. Abavubuka mwefumite mezo office oba kansala mu yingiremu tukyuse eggwanga lyaffe as our own generation. Eggwanga lyaffe tulifuuyire ekyo kye twagala, not dancing on tunes of an old generation. Not dancing on the tunes of an old generation. Abasajja abali mu generation ya Museveni bakyali mu zi offices. They're still in offices. Generation yaabwe netuuka neggwako. Generation ya batata baffe netuuka nayo neggwako. Generation yaffe nayo yiineze. Kati generation y'abaana baffe naye etandise because we have kids. Muna abali kuno nkimanyi mulina abaana. Ne imagine all those generations Museveni azibaddeko akyafuga. So it is high time generation yaffe eyingire offices. That's what His Excellency Bobi Wine did. If they can't come to ghetto, now ghetto has to go to them. Nayingira parliament. Presidential material. Indeed, he's a president now. So if he did it, why can't you do it? Gwaina senior 6. Gwaina senior 4, you can be a councillor. Gwaina senior 6, you can be an MP. PTA de l'Estabu nindachi okuyingira parliament. Uganda egende mu maaso with new ideas, fresh ideas. Baganda baffe abali bweru bakomewo, abaana baabwe bayinge offices, batambuddeko. They know what development is. Bakuba n'abazeeyi babadde wano all generations. Tebamanyi designs ennungi ez'enguudo, tebamanyi designs ennungi ez'ebizimbe ezina okubeera mu kibuga Kampala. Bakyazimba ebizimbe old fashion modo z'amaanyi. Enguudo bakyakola enguudo kagudu katini be bati kuyitako motoka line ezigenda nezikomawo zina ziri ku line yemu. Ne mu nsi endala a road that is going ebeerako line nga 5 ez'emmotoka. Emmotoka ezikomawo eno nazo ziba bbali wali. They can't collide. Nto naye mu kujja yetomedde no naye mu kugenda. Nefe wane waffe kagudu kabaka kabakamu.
nimwe squeezing omu abagenda n'abakomawo kaguudo akakamu nimwetomera. Imwe abali diaspora muzadde abaana UK, German, it is high time bana bammwe bakomawo mu Uganda tuyingire offices, because it's our generation to take over. New ideas. Mukitegeera tetujja kusigala ku ideas ziri enkadde. Ekizimbe ne kibeera flat bebati ne kibeera nga box kiri mu kibuga, and you call it the best building. You call it the best building. So let me wish you people a happy Christmas. Kubanga tomorrow is Sunday and Christmas is on Monday. Nizo utakomao tomorrow. Nizo utakomao Christmas. Maybe nekomao after Boxing Day. Ostegeera. So I wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let that year 2024 be a year that is going to make us happy. Baganda baffe balina okufuluma bonna that year 2024. That is why twagala 2024 etandike n'omuliro 8th January. Abantu baffe tubaagala. Museveni never know. Don't think nti no Christmas segina tuunza. Happy New Year. Tutuke mu Happy New Year, we celebrate. Tuwunge. Tudemo kuzukuka mu mwezi gw'omukaaga. Happy New Year wegwerako. Tutandikirawo kukunga. On the 8th of January, we want our people. Era muganda wange, my leader of opposition, ensonga eyo gikwasaganye. MPs should also participate on the 8th January. MPs should also participate on the 8th January. Nabo balina kunga ku bantu baabwe in their areas. MP wa mukono tandikirawo. Babade dormant mu regime ya Mpuuga. Very dormant. Sleeping and nga tebatufaako. Their promises ne bazimenya. So regime ya Honorable Mpuuga egenze. Let me hope regime ya Joel Ssenyonyi MPs are going to be serious. Order them. Batwegateko. Teri kwebaka. Batuwunziza n'okutulobesa ekimala. Sente zibalidde mu regime ya Mpuuga zimala. It was a loss. We accepted defeat. We trusted omuyaye. We trusted a businessman. Omusutuzi. We trusted a businessman. Nga yetafaayo kuba na Uganda afa ku kyabeta business. Museveni ampita. Sente meka. Kawumbi kamu. Kalenja kujjayo ekiro. Sadoli nampita. Okay. Mitini saa mukageze ekiro tumitinga wa sente zange oze nazo nine ettaka lino okugula liriyo mabega obutabike eyo mabega bamanjeyo ka balance milioni nga 8. So make sure ojanye sente. That regime when the businessman, he has been a businessman. That's why MPs have not been serious.
mu regimu ye Museveni asuubudde ba MPs bameka Bukoto South simanya Kawempe but Honorable Joe Ssenyonyi, I want your regime to be fire. But where there was the order, but we got on the 8th, to kusiga mayumba gabwe. If they went for Christmas by 7th, 6th, 5th, they'd be back in Kampala. Tichari kusaga. No more joking. Ekyo nkitadde mwebale okubeerako ring light yange yafudde. That is why I'm not bright. Ustegera light tenkubamu because ring light yafunye mu kubuzibu. Christmas mutulozeeko banange. Katongere Julius mumulozeeko. Agule ku matooke atwalire family. Piti address tab mumulozeeko. Yekolera mumulozeeko gyali. Mutulozeeko banange baganda bafe abali kweru imwe abatubeererawo. So Christmas etuuse. Yeah, we need to seek our families. Christmas weggwa nga family tuzifaako nga tukomawo for business. Tuddamu okubala abageni next year. Tetubeera nabo. They have to be safe. Because nowadays we bajja okusiba ne batakusanga waka batwala mukazi wo n'abaana. Ne bakugamba olina okujja kusiya mayimbu ya barracks oba kime. Mukugendayo okubakima nga bakuteekayo munda. Nga bo bagenda. So we don't stay with our families. We do miss them. Stegera. So kati mabaso tukwatirako kijja kuba kyakabi. Respect. Mwebale okubeerako. Information is power. Ensonga bwetyo bweri ebigambo bwebityo bwebiri buli kimu kituuse bulungi era buli kimu kitegeerekeddwa. Tulina okufuba ennyo, tulina okulwana ennyo okulaba nga tutereeza Uganda yaffe, okulaba nga tukigobako abo abatabanya ŋŋamba abatalina kye bajagaza okuggyako okweyagalira nga bo okuba n'ebyenjawulo futa okulwanyisa okwanirira eggwanga lyaffe ate abantu bali mu byabwe bo bafunamu so si kuyambamu na Uganda okuba n'ensi Uganda eyesimisa. Byebyo nno omulimu si mwangu, tulina okulwana ennyo tukolegana abakulembeze abadde baweereddwa obuyinza
okubanga balabirira omukulu Tulubwa Mapo. Kale ebigambo ebyenjawulo bijja kuba byongera okujja, bijja kuba byongera okuvaayo n'abo abadde omulimu okujja bannayuganda ku mulamwa okudda ku kintu ekitanayo ekitwala kibeeka national platform yavaayo n'alangira nti omu n'akwata buli kimu nga bali ku kimu kulwanyisa gino yoweragutta Museveni. Kale byebyo tujja kuba tuddamu ebigamo tubyogere. Omukama nkuumire mweraba.